kufa kw'Oweekitiibwa Nelson Kawalya enkya ya leero era kikangabwa ky'amaanyi munaddala nti ku lw'omukaaga oluwedde abadde ajaguza emyaka 5 mu bufumo ne mukyala we Annette. Oweekitiibwa Nelson Kawalya yatandika okuweereza Kabaka obutereevu mu 2002 bwe yafuuka minisita w'ebyobulamu era n'akola emirimu mingi ensiisira z'ebyobulamu nnyingi ezaakolebwa, emikago mingi gye yabangawo mu budde obwo nga minisita w'ebyobulamu era yaleeta nnyo bannarotary mu budde obwo okwegatta ku nsonga z'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda. Yabeera mu kifo ekyo emyaka mingi. Mu 2013 n'afuulibwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda, ekifo kye yakolamu okutuuka yakimalamu emyaka 6, 2019 n'awummula. Kale akoze nnyo mu ludda olwo ate abadde mpagiruwaga mu kika ky'enseenene era abantu bangi bayinza okujjukira nti mu kika ky'enseenene waaliyo ebyogerwa bingi naddala ku bukulembeze obwakasolya. Twamala emyaka mingi nga tumanyi nti Mugalula ye mukulu w'ekika ky'enseenene naye nga waliwo bangi abagaa nti Akali Bbala Ensiisi ye mukulembeze era ensonga ne zitwalibwa ewa Kisekwa ne zituuka n'ewa Ssaabasajja Kabaka, ffenna ne tumanya nti Kalibbala Ensiisi ye mukulu w'ekika ky'enseenene. N'aba musaale mu kulaba nti entereeza empya mu bukulembeze mu kika ky'enseenene etegeerekeka. Ebyembi Kalibbala oyo eyasooka ku mulembe guno Omutebi yafa, kati omwana yamusikira n'abeera nga mwana muto. Era Oweekitiibwa Nelson Kawalya y'omu ku bakuza ba Kalibbala omutaka oyo mukulu w'ekika ky'enseenene era ebyokusoma kwe ebyokukuzibwa kwe kwennyini ne mu maka abadde abeerayo nga gyawummulira bw'ava ku ssomero. Kale ab'enseenene bakoseddwa nnyo naye naffe ffenna kubanga omulimu ogwo gwakola ogw'okukuza omukulu w'ekika si gwa Banseenene bokka, gwa Buganda yonna. Tuusa okusaasira kwange eri ab'enju ye mukyala we n'ava mu nju ya Kisingiri, mukyala Kawalya ye wa Mmamba. Tumusaasira nnyo n'abaana ab'emikwano ne bannarotary. Oweekitiibwa Kawalya yali gavana owa Rotary ate Rotary ey'obudde obwo yali nnene nnyo ng'etwaliramu ndoza Uganda, Tanzania oba ne simanyi bulungi mu budde obwo oba ne Kenya yali wamu, n'akola obwa gavana. Naye mu kkanisa abadde musaale yaliko naye Ssaabakristu omukubiriza naye era ye Ssaabakristu. Mu Bakatoliki tumuyita Ssaabakristu, kwegamba ye omuntu omukristu omwereere akulira banne, oba kale omuprotesitanti omwereere akulira bamuyita mukubiriza kubanga bali bo baawule abalala. Kati ono atali mwawule naye nga yakulira abakristaayo. Omulimu ogwo nagwo yagukola Namirembe bulabirizi bukulu nnyo mu kkanisa ya Uganda. Omuntu okukola ng'omukubiriza abeera mu kifo kinene kya buvunaanyizibwa ne mu bibiina by'abasajja abafumbo naki mu kkanisa akoze ebintu bingi. N'olwekyo twebaza Katonda yamusobozesa okukola ebyo byasobodde okukola era tusaba ng'amulamula abeere wa kisa.